Omusajja ono yasobodde atya okujjuza Lugogo Cricket Oval n'ebooga nga talina luyimba lutambula? Kino kyolina okumanya. Abantu abasinga beebuuza kino kyasobose kitya, kubanga tukimanyi nti omuyimbi ng'anaategeka show ekisooka alina okuba nga alina oluyimba olutambula nga lwe lugenda okusika abantu basobola okulugirako. Abantu abasinga baagala nnyo ekintu ekyo kibeerako ekiba kitrendinga. Ekyenjawulo kwono teyabadde na luyimba lutambula naye abantu bazze mu numbers. Si nti balokole wabula abantu mu bika ebyenjawulo, mu ddiini ez'enjawulo, mu nzikiriza ez'enjawulo. Kaakati kyo ki ekyakireese? Omusajja ono ekisooka ne omutunuulira obutunuulizi olaba nga muntu mulamu, nga muntu wa mirembe. Tulabeeko abayimbi ba gospel ab'enjawulo nga bali mu ntalo, naye omusajja ono sirowooza nti wali owuliddeko nti ali mu lutalo bwe luti nti ayomba ne gundi. Ne waba ayogera kugamba n'enfaanana ye omutunanga olaba omusajja ow'emirembe atalina buzibu. Kati ekyo kyokka omuntu sobola okumuwaliriza okugenda ku show alabe. Ekirala, omusajja ono ennyimba ze oba music we ayogera n'abantu. Mu nsi muno tewali muntu atalina kintu kimunyiga. Mu nsi muno tewali muntu atayitangako mu kintu ekimunyiga. So kati music ono omusajja n'obanga oli mugagga oba n'obanga oli mwavu asigala ayogera naawe nti ajja kuyimba oluyimba nga lwogera ku mbeera gy'olimu. So kati ezo memory zonna ne zidda. Era emu ku nsonga lwaki nti ku show ye abantu bangi babadde bakaaba. Mu bufunze eno yemu ku show ezikyasinza okubeerako amaziga amangi. Abantu bangi bakaabye naye nga ki ekibakaabya? Ekyo ekintu ekibali ku mitima oba kye baayiri bayiseemu oba kibali mu kuyitamu. Olwa music woono alina okuba nga naye yakontributinzeeko ku kyokusika ennamba z'abantu okusobola okujja nga baagala okulira emirembe mu mutima. Lwaki nti buli woofulumya amaziga n'okaaba olina engeri muli gy'okakkanamu. So kati olwa music wo mulungi yasobodde okusika abantu bangi ne basobola okujja mu bungi. Simanyi twagala nnyo mu linnya lya Mukama. Nebaza Katonda abaleese, nebaza Katonda abakadde ku mitima. Ate eno konsati bweggwa kati kentegedde kati engeri gye munda z'amaanyi. Oli yagamba nti ati engeri gye mwandaga muli amaanyi sifissa budde bwatula onsula njiiya, nange ngenda kusula kanjiiya ku lwammwe. Leero lwentegedde nti abantu mmwe mbali ku mitima, Mukama yanteeka ku mitima gyammwe. Tukubireko Katonda engalo ez'amaanyi akwata abantu n'abateeka. Mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu. Mwebale kujja. Mbadde ku mikutu egy'enjawulo, emikutu gimugatta abantu ekeeyo nga ndaba abantu bajja, nga ndaba abantu bajjira mu mukwano, mu kwagala. Bannange nenkaaba, nze gwe mulaba nabasoose okukaaba. Era nze sigenda kaaba n'abakaaba. Nagambye Mukama kankaabire wano. Bakaabi bannange olw'essanyu banankaaba ebyabwe naye nze kankaabe. Si kulwa nga nnema okuyimba. Mukama yeebazibwe. Nsanyuse nnyo. Kyensobola okuga nti Mukama bawe omukisa. Bulijjo baŋŋamba abantu banjagala, nkitegedde leero. Nkusabidde mu linnya lya Yesu nga tonnafa. Katonda akkolereyo akaseera ekiseera mu linnya lya Yesu.